n'okukujja mu Pierre yote kitegeeza nti ensi ekomye bamutadde ku lukiiko olufuzi obulwadde buliwo tebulina awo oba oweera amagezi naye jjukira nti byokola bano naawe bijja kutuukako ate okyusizza ekyo ndeese kiri kyogambye gwakirese ogambye nti yamala okukola ki Anita Amongo n'amuteeka kati naye ali mu lugendo amugoberera okitegedese oba Kabanda avuze kuba sekuritale gye n'abuvuddeko nekiri ekya mukyala Anita Amongo nakyo kijja kuggwa Maama Bukyana tolowoozaamu nti n'abakulu bano bakozesezza mukulu David Kabanda okukuba Anita Amongo amale okumusuula ku ttaka naye balyoke bamusuule kakati obulwadde obuzibu obuliwo abantu balemwa omutegeera Gashumba yali agamba nti bannange abantu bano bwe banaatulugunyizibwa ennyo agono ge mazima abantu bano bwe banammibwa ennyo paasipooti abavubuka bano bannayuganda naye nga banyarwanda bwe banammibwa ennyo paasipooti bajja kufuna omutima omubi oluusi bakole n'ebikolwa bya M23 naye Gashumba yali tategeeza nti abantu bagende mu buyeekera kati nze sisobola kukomentinga ku lukwago saawa zino nga sinategeera nsonga kyemukwasizza nga bannabyabufuzi b'ekitundu kye bayita Uganda bakyatuzanyira ku bwongo nga bye boogera si bye bategeeza mwekolera emirimu gyammwe kati ne lukwago ekimusumbwa bamukwate bamukole bino kubanga yaggwa ku bwa mmeeya gwera basemujju abadde ali mu palamenti nga takyanyega okuva lwe yafulumye palamenti ali mu kukulaga famire ya Museveni efaanana etya kubanga wabadde alira wakoze eki wazikidde sitiru kati ali mu kuzanyira ku bannayuganda era n'agenda okunzika ng'alina akabiina katandise ng'era afuna abavubuka nga bamugoberera bannabyabufuzi balina kwegattira mu kintu kimu bajewo gavumenti eriwo omulimu gw'otafiire gubadde gwa kulwanyisa mawanga mu internal affair era omuntu eyasinga okuleeta akavuyo kano konna mu internal affair ak'okuma abaana baffe passport yali Otafiire naye Otafiire ayagala bajjewo oddamulira kubanga buli muntu alina obwongo yategedde nti ono alwanyisa ono kubanga ono mwana addamulira akoze eki ye balwanyisa waffe waawano Otafiire osobola otuvaayo n'otulaga addamulira omuntu gwe yatta ddamulira akola n'emirimu egyalemwa mwe baministers kikyakoze gwe vaajo otulage nti mu kiyumba gundi battiramu abantu bana abantu bana yali gundi ne gundi ne gundi olabe nga addamulira amateeka tegamukoleko balamusizza nnyo abalungi abalaba emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo nkyaza Maama Bukyana leero atudde mu studio zaffe tubeeko ensonga zetumulungula olunaku olwaleero waliwo ensonga nnyingi nnyo zetugenda okwogerako waliwo ensonga ya General Muhoozi okuba ng'akyusakyusizzaamu bakulembeze b'ekisinde ekya PLU mwakyusirizza abadde Secretary General wakyo omukulu David Kabanda ne abadde omukulembeze wakyo mu kitundu ekya Buganda omukulu Frank Gashumba abo basuuliddwa ne kuteekebwako abantu bangi okubadde Jacob Oboth nga ex official ku lukiiko lwa executive committee omukulu Tayebwa n'abalala bangi nnyo abaleeteddwa ku board akatera mu ngeri y'emu Ssaalongo Erias Lukwago bamukutte ne bamuteeka mu kawome wenkomye okulaba ku X ya General Muhoozi ensonga endala eya Joel Ssennyonyi eyabadde e Masaka n'ayogera akafuukuno aliwo ebigambo n'akootinga General Kayindo Otafiire nga bwe yabagambye mbuno simanya crime intelligence ekwata abantu n'ebatta byonna Maama Bukyana agenda kweroboza nyabo sooka obuuze ku batulaba mukulu kwezi neeyanza nnyo okunkyaza nate njala kubeebaza omulimu gw'omukola nga temuwummula ne batabani bo nti mwebala okuweereza eggwanga lyaffe omanye okuweereza eggwanga si kukwata mundu kwokka ate okuweereza eggwanga si kubeera minisita kyokka walibula okuweereza eggwanga kuli mu mitendera mingi waliwo aweereza eggwanga nga mulimi waliwo aweereza eggwanga nga twogeranga bino omanye okwogera kati kwe kuli mu kuzimba eggwanga lino gwayogera olina mutwe eki n'ebyoyogera byebiriwa nolwekyo njala kulamusa mwenna abatulaba okubeebaza okwagala omukutu gwaffe bannanga omulimu mugukoze bayitirivu n'abakulu bennyini bakubira ne bagaa nti weebale omulimu gwokoze eki gwokola sebo weebale watandika ng'asaaga naye ekintu kinywedde amiina bampita Bukyana Justin Namakula muzukulu wa Ndugwa lwakatende bwabirya bwawoza bwenteeka mu birala by'oyagala omanyi banteeka mu bingi banzize eno ne banzize eno ne banzize eno naye nze ebyo tebindya ate siriwo kwanukula bigambo by'abantu buli muntu wadde mbokozesa omumwa gwe nga bwagulaba simanya gwogamba nti bwompaka walaako ng'ebbanja liwedde okitegedde nnyo kale bwe tutyo tutandise ne mukyala Bukyana tutandise ne mukyala Bukyana bwe tutyo okiwulidde Kabanda abadde yakamala okusuula Anita Amongo mu ttaka naye ebigambo tebimugendedde bulungi mpozi buli we tubeera mu nsi eno ebintu byonna ebiri mu nsi tubisuubirenga omanyize lwaki sirwala pressure
ebintu byonna nabikwasa Katonda yabivuga. Twagenda mu kalulu ebibiina ebyenjawulo ne tuva mu kalulu ebibiina ebyenjawulo. PLU tugimanye nga pressure group eyongera amaanyi mu kibiina kya National Resistance Movement erikiriza ya kabisa ndozo lwe Luganda olutuufu erikiriza ekibiina kiri ekinene kati naye bwebe esazeewo okwetereza okweyoza ne Nuupu yalonze dda ababaka bayo yasazeewo dda bano baminisita b'ebisiikirize bano be baabino kati ne PLU naye eri mu kwetereza bwebe eraba ng'olina wobadde tokoze bulungi ekuwumuza oba oyinza n'okubanga erina obuvunaanyizibwa obulala bwegenda obbawo eya kituufu n'olwekyo nsinzaga nti Kabanda bamusudde kyakoze akikoze. Kabanda badde musajja wa ddala akoze emirimu gyabwe mukulu amugyewo yamanya awalala wagenda omuteeka ekiseera kye tulimu alabye nga be basobola. Yes. Mwanyinaze Gashumba yabadde vice chairman wa Buganda ate oyo ye ndowooza simulabanga nako ng'ali mu bya PLU abibaddemu naye tubadde tutambula nze mbadde ndaba atambuza by'abavandimwe ebya PLU mbadde sibimulabamu nnyo era ndowooza ku bantu abasaliddwa Gashumba ayinza okuba omu ku batalina kye basaliddwa mbadde siraba nnyo kyakolera PLU kiri awo n'olwekyo Kabanda akolera PLU nze mwebaza omulala amudidde mu bigere olutalo luliwa omanyi ekizibu kye tufunye nga bannayuganda kwe kulowooza nti olibeera minisita paka lw'olifa Kayindo tafiire olibeera PS paka lw'olifa PLU emanyi ensonga zayo lwaki eri mu kwetereza je n'omuhoozi ali mu kutereza abantu be yamanyi naye olugendo lwakola ki lwagoba alonze abanene alonze ba speaker deputy speaker bonna abatadde ku lukiiko ffe kye tubaagala mu service bannayuganda kye twagala essaawa zino service ziva mu bantu bonna baba balondeddwa mu buli kifo si nsonga oli mu kifo ki nga kati gwe gwatandika mu kutugo naye manyi bannayuganda abakulaba ne bannayuganda bozukusiza obwongo n'abagufunyeemu n'okukujja mu PLU tekitegeeza nti ensi ekomye bamutadde ku lukiiko olufuzi obulwadde buliwo tebulina oba oweera amagezi naye jjukira nti byokola bano naawe bijja kutuukako ate okyusizza ekyo ndeese kiri kyogambye gwakireese ogambye nti yamala okukola ki Anita Amongo n'amuteeka kati naye ali mu lugendo amugoberera okitegedde oba Kabanda avuze kuba sekuritale gye naabuvuddeko nekiri ekya mukyala Anita Amongo nakyo kijja kuggwa nakugambira wano nti olunaku lumu bujja kukyanga ebya Anita Amongo nabyo bikoze biwedde PLU yeetereze yemanyi gyeraga yemanyi ensonga zaayo omukulu yamanyi lwaki aleese abo naye gwe maama Bukyana tolowoozaamu nti n'abakulu bano bakozesezza mukulu David Kabanda okukuba Anita Amongo amale okumusuula ku ttaka naye balyoke bamusuule ate nga bamutadde ku lukiiko olufuzi bamusudde kati nze Bukyana okukolera NRM kineetaagisa kifo omanyi nti oweekitiibwa pulezidenti yanfuulako assistant RDC w'e Rubaga nkimanyi nensooka ntunula bwe nti nendaba engeri gye ngenda ogenda mu ofiisi ya RDC enfunda nange nteeka akatebe mu nsonda batandika okuntuma ecupa y'amazzi nze n'omutwe guno nagamba mukama wange taata neyanzizza naye obwa assistant RDC ate ekyasinga okunyiiza bayiza nali sikyogerangako kyogero lwaleero Rubaga tewaaliwo RDC yali tannajja yali taliiwo nga bakamugjawo bulola baalinga nti Bukyana tuulaawo nga RDC okitegeera lwaki omuula assistant omutwe guno gwe neetisse gwonna n'ali kulembedde Rubaga nga bwe batalabangako naye baagamba assistant RDC nange ne ŋŋamba enesitula amazzi g'omuntu nga muteekere ku mmeeza nno kinzijjako okuweereza Bukyana ndeetera amazzi ago ndeetera mineral water leka ngira mpeereza mu sayidi endala ebiwa bigaana kinzijjako okuweereza Jono Yoweri Museveni ate n'amatira kubanga siri assistant RDC ogwo omululu gw'ebifo gwe guleetedde abantu obutakolera bantu ate ne Moroka gy'ovuga eringa ya RDC era ya RDC ate kati njagala ki kulina kyoyagala ekirala nedda se mumanyi okwekolera omutwe guno gubala gwolaba mwetegereze guno ala nze nange neewuunya mmange lwakuba yafa dda bambi kati yakuwa amagezi ago sure tundu 7 gage naye kakati eyo nga tuvuddeyo mukulu Gashumba bino yagamba bya M23 biba bibamuleetedde obuzibu kakati obuzibu obuliwo abantu baalemwa omutegeera Gashumba yali agamba nti bannange abantu bano bwe banaatulugunyizibwa ennyo agono ge mazima abantu bano bwe banammibwa ennyo paasipooti abavubuka bano bannayuganda naye nga banyarwanda bwe banammibwa ennyo paasipooti bajja kufuna omutima omubi oluusi bakole n'ebikolwa bya M23 yali tategeeza yali agamba naye nugwe abamawulire mumanyi mutwalamu kye mwagala Gashumba yagamba nali nawo naga nti abanyarwanda bannayuganda bananyigirizibwa ennyo bayinza ogenda mu bikolwa bya M23 ekitali kituufu so yali tategeeza nti bagenze kutandika M23
naye olw'okuba bamawulire bano nabo buli muntu abuuka ne kyayagala kati ate bakireeta kati balowooza nti yakyogedde jjo naye yakyogera luli myaka ng'esatu we twatandikira ng'abantu babonaabona kyebakomezaawo olw'entalo ezino eziriwo naye Kasumba yali tategeeza nti abantu bagende mu buyeekera yali agamba nti abantu bayambibwe bafune ebibakwatako bannayuganda bonna babahandolinga ekyenkanyi ye yali message ya mukulu Kasumba so yali tategeeza nti M23 ekitegeeza bwe kityo bwe kyali era ajja kitereeza kakati ensonga ya Ssaalongo Erias Lukwago omusajja oyo gwe bayita Muhoozi bamulabanga atategeera naye Muhoozi yasoma abantu b'ebyobufuzi ba wano Muhoozi akasuka akantu bwe kati ne mulandira okwo mwenna n'abantu ne bava ne ku mirimu kati nze sisobola kukomentinga ku Lukwago saawa zino nga sinategeera nsonga kyemukwasizza kubanga osoose n'oŋŋamba nti bamutadde ku fayiro ya mukulu Besigye bwe tulowooza hatula nti tuyali mu kulowooza kati bwe tuba tukyali mu kulowooza tuleme kuteekayo komenti zaffe ze zireetera abantu okuswala ebyo byonna byaba amawulire sinabitegeera omanyi nti nno Muhoozi naye yeetaaga kubeera mu Nakatemba anti yabategeera nti muli bannakatemba kaitwa nti bwakasuse kino buli muntu kyaliko bakamunyiga jjuuza obuntu wali wabula abasajja bwe bamunyiga nga teyafuka bw'omanyi ki naye baba Muhoozi yabategeera kenakkiriza ekyo yategeera nti kati saawa zino ekyo kyemwagala okuwulira ekiri mu basement mukisa kinegula by the way let us wait tulinde tulaye mukulu Lukwago bamukwatidde ki tujja okudda enkya tukyogereko nga tumaze otegeera ddala ekituufu ki ekyamukwasizza n'omusango tugutegedde nze simanyi bintu byakumala gafubutuka gotolowooza nti no baagala kusanyawo PFF Lukwago Besigye bw'abeera munda ne baleeta Lukwago ne Salamu Musumba bagamba mbu yali wabweru naye nga yo PFF ebaddewa webaddewo eri wali e Katonga nengeekola ki erina babaka bameka babiri eyo naye emala budde bwayo enaalemu okulowooza kwe anti kati engeri Nuupu gyeweddewo ati nawe Lukwago yaaliwa engeri Nuupu mwanyinaze yamukuba dda anti sooka wulire engeri Nuupu gyeweddewo kati balabanga PFF eyinza okusituka n'eba y'amaanyi kino kankiddemu ng'ensi etulaba nga General Yoweri Museveni akyayagala akalulu abantu beekolere ssente bave mu byobufuzi tukyogedde mu Luganda nga mwami Yoweri Museveni akyalabikira ku ballot paper mufune ennimiro mulime tuwummule olwo si Luganda lutuufu nga bannabyabufuzi b'ekitundu kye bayita Uganda bakyatuzanyira ku bwongo nga bye boogera si bye bategeeza mwekolera emirimu gyammwe ekibuuzo kyange Lukwago okusooka omutegeera twamutegeerera mu DP si bwe kiri obwongo bwe yatwala mu PFF si bwe yalina mu FDC lwaki teyanyweza DP n'ewangula nze mbalage bannabyabufuzi ba wano yali emaze okuyingirwamu yali eyingiddwamu obwongo yali yabulekawa asitudde obwongo abutute mu FDC dakiika moja abutute mu PFF mwe munaagoberera kukomawo temugwe ne mukidiba bo gye balaba akasente gye baddukira gye balaba bwe basobola okuyita bafune ebifo tebalina kigendererwa nkiddemu sebo bannabyabufuzi ba Uganda tebalina kigendererwa omukazi bwe bamutwala ennamirembe ne bamugatta empeta enkeera ne bamukwata n'omusajja mu kakuubo abaye tategeeza bufumbo bwe mba ndi wa DP kankole nnyo n'amaanyi gange gonna n'obwongo bwange mpanguze DP enkya oli mu DP enkeera oli mu PPF enkeera oli mu FDC na kamoja oli mu Nuupu okakasa ddala yaba mukazi mufumbo kangereze ku bufumbo abamukazi wambala kono tuwali babyabufuzi ba opposition kumuntu anoonya waliira atambula nadde eno nadde eri abawambala tomuyita akuzannyirako gwe oyagala oteeke wuwo nze simwagala naye abamwagala baba gye bali agundi tuleke totukooya wano wali omunabyabufuzi ali siriyasi gwe muntu nulayo obwongo buno buno bw'abasajja bano bonna abadde mu opposition emyaka egisuka mu 2 lwaki tebabugatira mu kibiina kimu ne bawangula naye kakati gwe mulamu otali siriyasi aliwo Bobi Wine luli waŋŋamba otya nga tutudde wala wanga nti wano tewaliwo munabyabufuzi ate dakiika moja nefuuli agenda mu music ye addazeyo mu music naye yagambye nkomawo okutandikira we nakoma waliwo futu soja yaŋŋambye oyo Bobi Wine yankola bubi kati ndi mu kyalo nnimira emitwalo 15 nalina omulimu gwange Kampala nga kumpa emitwalo 5 anti kati byo byokugungaza bannayuganda nze era ebigambo byange bigamba bannayuganda abantu betuli nabo mu byobufuzi kye baliko si kye bategeeza buli muntu bw'afuna waatuula n'afuna ak'okulya asirikiraawo kati ne Lukwago ekimusumbu abamukwate bamukole bino kubanga yagwa ku bwa mmeeya nkiddemu sebo nkitegeera ne Lukwago ekimusumbu wakati avuma Muhoozi avuma Museveni gwera basemujju abadde ali mu parliament nga takyanyega
okuva yafulumye parliament ali mukukulaga family ya Museveni efaanana etya kubanga wabadalira wakoze eki wazikidde sitiru katani mukuzanyira ku banna Uganda era n'agenda okunzika nga alina akabiina katandise ngera afuna abavubuka nga bamugoberera nga bakomba nusu bannabyabufuzi balina kwegattira mu kintu kimu bajewo gavumenti eriwo ne gavumenti erina kwegattira mu kintu kimu enyweza obuyinza bannabyabufuzi bawo wano kye baliko bw'abanga Mwai Museveni alinga omuvule guno oba omugavu azitowa okukamala muyina kufuuka muntu atya omu naye nawo benyini bakubagana eyasudde nsibambye mawoko teyamwadamu ogerera ebigambo si wanuupu wa oyo muveeko nno waliwo wanuupu yabadde amulima ebigambo ku mutwe eyasudde semuju yabadde wanuupu bulungi nnyo katoro tuli mu bibiina bya bufuzi kujjawo Museveni oba tuli mu bibiina bya bufuzi kufuna kyoteeka mu nsawo yo Mulyanyama yayogera mazima naga nti banenze ngenda kukyusa bulamu bwange era Mulyanyama nze sigenda munenye ekisanja kino kyonna Mulyanyama mugezi nnyo yagamba agenda kukyusa yababulira ddala amazima n'abagamba nti ogwange gwakulya nze ngenda kulya kyekyo yabalimba era Mulyanyama namwejeereza kati okakasa wano wakyali walwanyisa Museveni kubalayidde kati gwamuwuliddeyo ona yeye kati ne Lukwago asigadde mu bbanga kyekimusumbuwa ajja kuvuma buli omu avume buli omu ajja kuvuma ono naye katulinde musango kyogumukwasiza tugogereko nga tugutegedde Lukwago mwamukola bubi bani mwasoka ne mumunyiga fe bani mwabena aremu kati mumaze omunyiga obusajja kati wulira omusulo gumuyita mu buyisi ne omusulo nze mbityano byogera sibimanyi mukadde waffe yabitaddeko ujje no mukadde wa mwakola mukomera anti kati yamanye ebifaayo yamunonya waka alabika yabategeera mwagala ki kuwulira ki ebyo by'omusulo bye mwagala ne mulandira okole mumuzanga mmeeya ebyo by'emisulo bye mwagala tusabire Lukwago gyali yonna nzinana kakasanya bwe nakakasanya kudda njogere yagenze dda bamututte ku maliiri waliwo ensonga katugirinde tebamukiriza kuteekateeka kyanca ne bamutwalirawo kakati Yoweri Ssennyonyi nawulidde nga mu kuziika mukyala wa Damuliro no bagamba okuba nti nno yawambibwa ng'awanda ebigambo ebipya n'ebikadde mbu General Tafire yagambye mbu ekitongole kino ekya poliisi ekya Crime Intelligence ekikulirwa Major General Damulira mbu kikwata abantu ne kibatta nga tekimaze bateeka mu babuyinza mbu General Tafire kwe kugamba Ephraim Kamuntu nti era weegendereze General Tafire okwogera ebigambo ebyo abadde takola mu kitongole ekyo ekya Internal Affairs lwaki yabigambye munne ng'afuluma kyenjagala ontereeze kubanga bonna bantu bammwe sokolaba buno obuzina buno obuzina mbuweereza otafiire kakati mukulu kwezi njagala kusaasira omusajja gwe bayita General Yoweri Museveni bambi musajja wattu kankiddemu njagala kusaasira General Yoweri Kaguta Museveni okukola n'abantu abafaanana ng'otafiire Mwami Yoweri Museveni ayina abayeekera nga bamuli wano ng'omuyeekera amuli wano naye nga muyeekera nkiddemu gavumenti eno eyina abayeekera naye nga gavumenti etudde ku bayeekera tosobola kubanga General Yoweri Museveni mwagenda mu nsiko mwena ne mulwana ne muva mu nsiko takusuulangako n'akuwa ekitongole ekisinga okuba ekisaanidde okuba omuntu ategeera ow'amagezi n'okihedinga ekya Internal Affairs n'okituulamu n'osirika n'olaba nga bagenda kufulumya bakuteeke mu kyamazzi n'ebikere n'emisota n'ovaayo n'ogaa nti ekitongole kino nno kyayonoona obuwumbi 32 nga gw'obadde otuddemu gwe heedi waakyo gw'alina okutunula sente zigenzeyo zitambudde zitya gw'olina okutunula bino bye tubikoze tutya omulimu gw'otafiire gubadde gwa kulwanyisa mawanga mu Internal Affairs era omuntu eyasinga okuleeta akavuyo kano konna mu Internal Affairs ak'okuma abaana baffe passport yali otafiire atya yakikola atya abadde atulamu n'agamba nti buli gw'olaba n'ennyindo ensongovu temumuwa passport y'omunyarwanda kati fe abaziina anti nze nkubuulidde tewalaba muwala wange nga bagimumye olowooza lwaki neegata gashumba otafiire ye tanajja mu Internal Affairs ebintu byali bwe bityo otafiire amala kuyingira Internal Affairs akotandika omwo okukoleramu obuyeekera bwe bivudde mu nze ssebo twabadde tuli awo kati nze kambuulire abantu amazima babuulire twabadde tuli awo nga otafiire atandise okuweerezeganya ebigambo ne General Muhoozi tewabiraba ku mikutu gino saagala Muhoozi tajja tufuga wo nga President Museveni agamba akubira General Sale nga mbuga nti luno oluto olwendaba nga sirwagala mbadde nsaba otuuze General
otafiire ne Jeno Muhoozi omalewo obutakkaanya buno. Ku lunaku Jeno Muhoozi lwagende wa Jeno Sale agamba Jeno Damulira mperekera. Bagende wa Jeno Sale kapeeka. Jukira otafiire ye Minister wa Internal Affairs. Yatwala ekitongole kya Crime Intelligence ekitudde mu Jeno Damulira. Emberenge negaga. Jeno otafiire agenda otuuka we bagenda otuula okubakkaanyisa. Mukulu Damulira yatudde dda. Mbunga n'okuwamba bamaze okuwamba. Nga Damulira atudde kubanga yawerekera mukama we. CDF. Jeno Damulira yatasobola kujemera CDF. Otafiire olwatuuka wali n'agamba nono naye gwe ntwala mu kitongole kyange yazedde atudde wano. Omukulu n'atandika okubakkaanyisa kwogera biki. Damulira yeetuulidde wali. Atemya liiso. Kubanga ye yawerekera mukulu. Era otafiire awo watandika olutalo lwe n'Eddamulira. Kuwerekera Jeno Muhoozi otafiire gw'atayagala. Ensi ekitegeere sikyakubikkako. Naye golooza nti Crime Intelligence tekwata bantu tebalina bantu bali tekwata bantu abadde akola Internal Affairs yakolako ripooti n'agiwa Jeno Museveni eyamulonda nga Minister wa Internal Affairs. Damulira abadde mu Kampala nga ffenna tumulaba ng'omulimu gwali mu ghetto. Obadde tomulaba gwe ng'ali mu ghetto akuŋŋaanya baana abasomesa kino muve mu kwekalakasa muve mu bino lwaki omala kufuluma ekintu ekibadde kikwata ku ggwe. Ayina ripooti gye yakoze n'agikola mu ebintu gye yawadde Ephraim Kamuntu. Ayina ripooti gye yali awandiikidde mukama waabwe Jeno Museveni kuba ye commander in chief amulage nti Crime Intelligence etemula abantu. Baagamba nti bagenda okugatta omukazi ne bayita abakazi bonna nti bane wali waavunaana ono bw'oba toyogedde osirikiranga ddala. Nye Ephraim Kamuntu yebye bamugambye yabitegedde. Ate yabimugambye yabadde handing over talina kye yamunyeze. Bino yabiyisiza ku kakutu ke kali kakozesa. XC. Yes. Nabimutegeeza. Otafiire olutalo luli ku Muhoozi tebabalimba ye ekirala tewaliwo Crime Intelligence etta abantu teriyo. Naye otafiire ayagala bajjewo Damulira kubanga Damulira yawerekera Muhoozi okugenda okubatabaganya ewa Jeno Sale. Teri kirala. Kyekyabatabula ekyo kyokka. Kiddemu olosi Luganda. Luganda lunnyonnyose bulungi. Nimbye. Osobola okujja ne nimbira wano. Internal Affairs gwavunaanyizibwa kuba poliisi bonna. Ayina olukiiko yali atuuziza, ayina olukiiko lwonna lwe yali akubye mu Crime Intelligence agambe nti omuntu gundi mwasse waaki. Essaawa zino asobola okuva mu maaso g'amawulire n'atulaga nti bannange eno mukola ensobi. Abantu bano mwabatta, bano mwabakola bwe muti. Kati omulimu ogubadde gumubeeza mu Internal Affairs gwe guliwa. Tunnyonnyole taata. Abadde alungamya ggwanga. Kati abadde minisita ku ki? President Museveni ayina ripooti yonna eraga nti Damulira yatta abantu n'ekitongole kye. Tuve mu byobufuzi by'entalo ebitalina mutwe na magulu tebirina gye bitulaza. Otafiire ne bw'olirwanyisa Muhoozi nkulayira toli musobola. Kubanga buli muntu alina obwongo yategedde. Nti ono arwanyisa ono kubanga ono mwana Damulira akoze eki. Ye barwanyisa waffe waawano. Owaffe waawano. Owaffe waawano Damulira. Otafiire osobola otuvaayo n'otulaga Damulira omuntu gwe yatta. Damulira akola n'emirimu egyaremwa mwe ba ministers. Kiki akoze? Gwe vaajo tulage nti mu kiyumba gundi battiramu abantu bana. Abantu bana yali gundi ne gundi. Olabenga Damulira amateeka tegamukoleko. Yajja mukwata. Lwaki okimanyi nti oyo musajja abadde ayogera n'abaposition nga bateeka mu sente. Oba waliwo aba Crime Intelligence abattira abantu ebbali. Anti aveeyo abiraga ensi. Damulira tategedde. Sebo aveeyo abiraga ensi. Yakootinze Damulira. Aveeyo abiraga ensi. Kubanga bannayuganda kye twagala ge mazima. Aveeyo atulaga amazima nti bano na bano ku lunaku gundi nze nga Minister wa Internal Affairs ekintu kino nakirondoola bwino waakyo wuuno. Ne bamuleeta. Aleete bwino waakyo ffe tetulina mutawaana. Lwaki owarana Damulira kubanga yawerekera Muhoozi okubatabaganya. Damulira ye yeereeta. Ziramu. Anti Damulira ye bali bakamaabe bombi. Lwaki yagenda? Nebona. Jeno wa maje CDF akugambye jangu mperekere tulina bwe tulaga. CDF nina kalimo kengendo. Ate ngoro agoba ki yine entalo mu mutima nga afaaki. Ayino omuntu gwe yali awarana. Yali ayino otawo n'otafiire. Lwaki agaana? Mu majje mulimu okugaana. Order ni order. Yewerekera muntu ye tamanyi byabwe. Ntide musebo? Kakati. Bayina ne batoyogezaako. Mu Museveni yagamba mu budde bwe buti ne bwe buti tuli kuwaamu. Bameka abava ne Museveni mu nsika bamulwanyisiza ne balemwa.
bamweka bamwesimbyeko okumuwamu Kayinda jangu esimbe ku Museveni tukulage we tunaviira wano n'abankyayina okugulu otafiire jangu tukulaga akalulu mu mutima otegeera olina birala kungulu olaga birala va kuddamulira kyogamba nti otafiira ayagala kikwata mwekindi atakisobola atya buti naye nga kyayagala n'akasente akamansa mpola n'akateeka mu opposition n'essimu zaabwe azikwata era ayogera nabo talina sente otafiire sente nga yazigyewa otafiire sente yazigyewa esaza wano kuwakana naawe ekyo nkimalidde awo otafiire kyogamba nti nno otafiire mwavu ayinza okusinza Joel Ssenyonyi sente tembuuza otafiire mwavu naye omusajja ono Joel Ssenyonyi okusinziira ku bigambo ebyo bye yayogedde n'agamba nti era abo nabo Pulezidenti Museveni yatta Damuliro oli omulala atali ono Joel Ssenyonyi tebamuzadde eggulo nakugamba nti senga NRM tetuwogera opposition senga yafadda senga tekyali nawo kubanga twanonyeza bwino oyo omukyala nga n'okumujjanjaba ebbanga lyalwalidde babadde tebamujjanjaba nga n'okufuna sente ziweerera abaana be abasinga babadde batudde waka kituufu kyoyogera anti ze nkubuulira ago mazimba Nuupu ekuŋŋaanya sente okuva ku babaka buli mubaka aleeta akakadde naye abaana b'omukyalo oyo babadde batudde waka nga ne sente zigula eddagala zaamubula era stress yamusse kati gwe abadde tasobola kugulira mukyalo ono ddagala tosobola kuweerera mwana wa mukyalo ono ogenze ku ntaana weeyogeza ebigambo by'otafiire n'abantu nabo baabavumye mpola baali bakubye abantu baabavumye omukyalo ono bakugamba obulumi bwayiseemu okutuuka okufa tebubangawo mu nsi Nuupu ebadde emuyamba ki lwaki tulinda okwogerera ku mirambo gy'abannaffe nga tetubayambye nga balwadde lwaki tulinda okuwanda ebigambo wakati mu bantu naye nga tetusobola kuyamba bantu bano nga ffe twabatuusaako ebizibu kubanga babba b'abantu bano Nuupu yebakunga bagende beekalakaasi babakutte famire bazirese bwe batyo gundi Ssenyonyi ne mukyala we omukyala gwalina wamulaba alinga ntegenda okunywa amazzi kiki balina engeri gye basitula ebyana byabwe ebibi etambulanga gaasho ebinyarwanda byabwe anti bombi banyarwanda munyarwanda wa Nuupu taba munyarwanda bena ebyana byabwe ne bidalimba naye nga abaana b'oyo omukyala babadde batudde waka nga n'okusoma kwalema omukyala oyo nga ne sente z'eddagala zaabula ennaku ye yamusse yafudde ennaku kati gw'oli ku ntaana ovuma otafiire odamulira babatta kati gwe omukyala ono gwe mwasigaza mwaba bagamba nti mugende ku nguudo obadde omuyambye eki ku milioni 4 byofuna mu ofiisi yo Joel Ssenyonyi tagaba sente let us be fair ku milioni 14 byojja mu gavumenti ya Mwami Museveni gyovuma omukyalo oyo badde omuyambye Ssenyonyi ali gumite abaana bakawuma bali mu kukuba broka abaana ba Nabukenya babonabona ne mwanyina wa Nabukenya abantu bano bonna abali mu buduukulu famire zaabwe zafaafaagana dda kyemba nkubira omulanga abavubuka abato mwekolere muve ku bantu bano Macheta ali eyo yakyuka n'eddoboozi kakati abuulira njirimbu mbu musumba bana atenze nalabye opposition naye abanupu bo kisirani kyennyini gwe n'otegeka ebigambo by'otwala ku ntaana naye nga tosobola kutegeka kukyalira abantu bali bubi omukyalo ono batugire eddwaliro mwe bamuteeka najjanjabibwa nalabye Joel Ssenyonyi ne Lubongo yanga bali ku kitanda ng'omukazi anaatula okussa omukka ogw'enkomerero nga beekubya bifaananyi naye nga opposition bani abo abasajja boyogeddeko kugambye abantu bakozi ba nsimbi omanye ensimbi tuzikola mu bika bya njawulo buli muntu yategeera ensimbi azikola atya kati ffe bannayuganda naddala wano mu Central Region baategeera engeri gye batuzanyirako ne batubuzaabuza ne batuzanyira ku bwongo bo ne bawangula ne bagenda ne bagaggawala kasita ovumamu Museveni ng'ogenda obagamba Ssenyonyi yaani Ssenyonyi abadde wano nga munaku munafu ng'osoma bule nze ebyo bya Joel bya Ssenyonyi byonna yabyetaddeko jjo yabirayira bulagizi Joel bisekezi yali yabisekezi yali suura dda kubanga yagalera kuzanyira kuba wano bisekezi lya Luganda lya ggwanga ki Banyarwanda bisekezi Banyarwanda naye bwe yamanya nti Nakasongola tagenda kwesimbayo ayina kwesimba Nakawa n'agenda n'akwata Bayibuli n'alayira mu linnya lya Ssenyonyi n'alayira wano ne bamuwa akalulu kati y'omu ku bagagga be tulina mu kitundu kya atambulira kwa vidaviti kwatambulira gavumenti embi poliisi ekuwerekerera nnyoko gavumenti embi kati avuga mpya emmotoka mpya tuku oyina poliisi ekugoberera abasajja batu n'okulya tebali abakuuma mukungu mu gavumenti embi eyo poliisi ya Piero ya gundi ya Nuupu poliisi eyo muwerekera ya Nuupu bali Bannayuganda muli zukuka ddi onyiiga n'owulira ng'ofa n'okufa
abantu bali mu makomera tebagala yadde bajjayo songa esaawe badde yakutuula ku mmeeza ne bagamba nti bano tumaze akalulu tumaze okulayira abantu baffe bano mu batuwe bwaba balina we baza omusango tubasonyiwe bya bufuzi naye babasonyiwe Amerika bagigambe ki tubane bajja gigamba balina bagumizaayo kati president yetategeera nti bano bazanyira ku bwongo lwaki yetabayimbo kati ye president be bazanyirako baana bato kati mukulu kwezi n'abaana bo bano bavubuka bo bano muntu asobola baga nti mutulali mu kkubo abaana abange bagezi naawe abantu bana balina kugeziwala abafudde bafudde babonyebonye naye abaana abasigadde muzukuke gwe ebizimbe bya Ssenyonyi obimanyi gwe abadde asoma amawulire g'emitwalo 5 banda apartment sinenkwata ku mutwe wetu ate tonnaba omanyi sente ziyimirizawo ofiisi ye bwe zenkana okujjanjaba omukyalo ono kyabadde kyetaaga ki ku buwumbi bune yabadde yeetaaga kutwalako sente mekajjanjaba omukyalo milioni nga 10 babadde bafuna sente za iPod bafuna bilioni 21 ababaka babadde babawa milioni 5 buli mwezi okujjanjaba omukyalo ono kwabadde kwetaaga ki Katonda agenda kufukumula bigambo Ssenyonyi bafuwa ebigambo ko baliira ko bagagawalidde mumwe just okumanya Katonda bakuwa ekitwa nabakuwadde business kulimba bantu nange bigambo nga biwanvu towedde Kingi Saha Kasolo nga naye alabika alinnye enkandago Kingi Saha kiki kyamubaddeko yabadde afuuyemu ekintu kiri ebintu bya Kasolo ebyo bade saaganya biddamu niira bw'okifuuwafuuwa tiwakyogerera ku kwezi kati nze n'okutandika okuwagira Kasolo oyo omanyi Wanyonyi mwagala natandikira mu gundi mu seke ya NRM Kasolo yali avuganyiza n'owekitibwa Karangwa zisawagira Karangwa nali Kasolo naye n'omuntu eyandeetera okuwagira Kasolo eyannemerako n'anfiirako yali mukyala Aisha Kasolo okitegedde sa kitegeera Aisha Kasolo yannoonya n'angamba bukyanna omumwago ogwo njagala oguntere ku bba wange nenkwata omumwago wange be papa nengukuba Kasolo n'ogukuba ki nenkuba ekikopo kyaka mwana muwala oli waddala nentandika Kasolo bambi nenjogerera Kasolo paka lwe yawangula naye Kasolo waliwo bwe ntandisa omukubamu ebituli ate lwaki bambi musajja watu ow'ennyonyi muleke kyabulabe nnyo okukwata omukyalo oyo Aisha Kasolo n'obange essaawa zino tumubala mu magezi nedda amubalamu amagezi naye musajja musiraamu ate nze Princess Amira ye yanjagaza ennyo Kasolo Princess Amira omanyi nange wange nnyo ekirala ekipya olowooza siikusiibule emboozi ngikomezaawo siikusiibule agala gyongerayo kuba nja kuyitira ojja kuyitira ate nga gali maka kaakati njagala bannayuganda bubaka ki bannayuganda naddala mwami Gashumba ne mwami Kabanda abadde sekuyitale wa Pierre mwami Kabanda nze mwebaza byakoze mu Pierre yes kubanga bayise mu kiseera ekirabadde kyangu obudde butuuka ne baba headmaster w'essomero ne bakukyusa bayize ogwo omuze bannayuganda bagumanye bannayuganda bategeere nti awo wootudde tojja kufiirawo Archbishop waffe Kazimba ali mu kusiibula yes ne Kabanda byakoze abikoze n'abalala batandikirawo bongereko ne Gashumba byakoze mu Buganda abikoze n'owa Buganda bayizeyo bawadde njala kuyozaayoza ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka Kiryowa Kiwanuka mukwano gwange musajja w'amazima musajja ayogera ebintu ebirimu akoze bulungi obwa State Antony zentiti bamuwadde kati sekuyitale General Pierre twagala atutwale mu maaso n'okulaba Muhoozi lubadde lutalo bannayuganda abasinga baagala kulaba General Muhoozi era katusuubire nti omukulu Kiryowa Kiwanuka agenze kuteeka byabufuzi mu nkola abantu abaagala General Muhoozi bafune ne chance emulaba nga bayita mu wakitiibwa Kiryowa Kiwanuka obulwadde buli nze Kabanda nnumye nnyo badde sinnamulaba Kabanda oyo naye tafudde era mu Pierre yo asigaddeyo Kabanda agaba dola nze bya dola sibimanyi kumulaba naye mukulu Kabanda ne wankubadde obwa secretary general akola emirimu emirala egya Pierre yo ate n'omukulu ayinza okuba nga yina kyamutegekedde waki nzija sente z'obubaka wa parliament nnyingi azirina ajja kuziina sebo bakubya okuzikuwa omanyi nti omukulu ayinza okuba nga alina ekinene ekirala gyamutwala tuyinza n'okumuwa obwa minisita obulwadde buliwa nakugambye okukolera ekibiina n'okuba ow'amaanyi tekitegeeza nti oli mu kifo gundi basiibule tuve wano bannayuganda mwena mbasiibudde mwebale tulaba mwebale twagala Namakula Justin